Tell your neighbor that we may look alike, but we may be having a difference. Juzi there came a woman with the husband. The husband was talking against the ring, and I looked at him. They always lie to themselves. When they see you using the ring, that they are deceiving you. The ring doesn't do anything. It doesn't do anything. I wanted that woman to come for her to tell us what is going on with the husband. Cameraman, run fast. Stand there, sister. Immediately. Stand over there. Why are you crying? Your husband is still talking. Pastor, Amen. Pastor, neyanza olw'okubeesaala zonna gy'anosabira omwami wange. Naye omwami afuukidde ekizibu olwamuteekako empetaayo. Omwami azimbye wansi. Azimbye wansi. Solid. Aliwa. Where is he? Gy'ali. Nzize naye angambye leero nzikiriza ntwala nsaba ebirala bikaye yanteekamu ebintu. Jesus. Somebody say, see how the face is. Look at the face of the gentleman. Hey. Look at his face. You just always familiar a lot. Yeah, you're going on familiaring people. You familiar people a lot, too much. Let's hear what happened to you. What is wrong? What is wrong? Nakuwakanya naye n'atandikira aliiso okuzimba mpula ndaba lyeyongera. Yogera nnyo nkuwulira. Nakuwakanya naye ndabye nga byewakola bigenze nga bintambulako binnyongerako bizibu bingi. What is wrong with your face? Do you remember where I placed the ring? Do you have the clip of this gentleman that the other Sunday service? Look at the eye is becoming bloodish. Wherever I place the ring, you can see.
You can have a look. Laba muno. You can have a look and see. You come and see. Come and even touch the gentleman and see by yourself. You can come and even capture the clip and show those people who urge you. Ladies and gentlemen, what is going on in the service today? This gentleman came here some service back. He was arguing about the ring that the ring cannot do. You can use your phone and capture on your TV and see what happened to this gentleman. You saw what happened last the service. This gentleman came here, and what happened? The pastor placed the ring all over his face, and he was given some days to come back and prove whether the ring has the power or not. So today the gentleman is coming back with the woman crying a lot of tears just because of the power of the ring. It has made him miserable. You say that what happened to him? What happened to him? What happened to him? Can I speak? Oh, can I bust them off? Can I destroy the vase? You are urging about this ring. So now look how you look. Pastor, the gentleman is kneeling down asking for forgiveness. What should I do? I want only 5 people to come and tell me what can I do? They familiar us a lot. Yes, people are coming to tell Pastor, should he forgive the gentleman or no? The gentleman was arguing, talking against the ring, that the ring cannot do anything to him. But now today he's on his knees asking for forgiveness. They're explaining that even the private parts are swollen just because of talking in against the ring. So let's listen about what people are talking about that. In the name of Jesus. What are you saying? Amen. Ojja musonyiwa olw'ensonga mukyala we ye yamuwaayo asobole okutegeera Katonda. Naye yakumanyira ne ngenda nga nyize kubeera naliwo wano. Ne mpulira nga nyize naye yakugamba nti kikole. Kikole kitegeeza nti ajja kutegeera Katonda, musonyiwa olw'ekyo.
Kuira Yesu engalo ez'amaanyi. Give Jesus a mighty hand of praise. Musumba Mukama yeebazibwe. Wama tusonyiwe oba Should we tubongeremu? forgive or not? Bamusonyiwe. Kasukali keeko. The sugar is Oba twongeremu. Bamusonyiwe. Keeko bamusonyiwe. Lwaki bamanyira? Why do they familiarize? Lwaki bamanyira ne baterega empeta tokaaba g'omuleeta gakumyuse kati? Do not cry because it's you brought him. Pastor musonyiwe kwegayiride. Gw'omuleeta. It is you brought him here. Lwaki yali amanyira? Why was he familiar? Empeta terina. That the ring has Kati no nyongera power. wenna kuzimbye fasi ofaanane nga kiwuduwudu. God bless you, my daughter. Omulala. Next. Mukama yeebazibwe. Amen. Pastor nze ngambaye bamusonyiwe kasita ayize basonyiwe tebamanyi kye bakola tebamanyi gwe baliko. Lwaki bamanyira? Why do they familiar me? Bakoze bingi byonna tubirabye mbu bakwayiriza kino ate kino naye Mukama tubasonyiwe tebamanyi kye bakola. Tubasonyiwe kati n'abalala bagenda labira okwo tebagenda kuddamu. Next. Addako. Oteesa ki? Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amen. Dadi Mukama yeebazibwe. Amen. Nali ku TV ku Lwokutaano omwami oyo namulaba yanyiiza. Gwe ssebo omubiri gwo gwe guwakana akkiriza omwoyo gwo gulokoke. Wano waliwo Katonda. Ate n'ekirala dadi. Omukyalo oyo yaleeta omwami wano ekikabya omukyalo oyo nkitegedde. Abali wano bonna balya. Omukyalo oyo ayoya kulya saasira Yakola sikitegedde nze. Agambye abakyala bali wano bonna balya. Omukyala ye tali mu kulya ayoya. Ayoya kulya. Ayagala tutereeza ebintu. Batereezeemu ku bintu. Kyekimukabya mukazi wattu. Ye dadi. Sebo oteesa ki? Pasita Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Bagamba nti okumanyira kuzaala obutatya. Naye ku lw'omukyala nga bwe yamuleeta ate era yamuzizza bamusonyiwe. Kyalozezzaako akirozezzaako. Lwaki bamanyira? Why do they familiar me to that extent? Musumba Mukama yeebazibwe. Amiina. Nze mbadde nteesa bamusonyiwa omusajja banaye mukazi takyafuna mmere yawaka. Emmere y'awaka. Yes. Bagambye omukazi tasobola kufumba. Can she cook? Omusajja alina okugula emmere kati ali awo asobola okugenda n'akola ebibi. Emmere yebagira. Nsobola ogibagulira. Nedda emmere endala seeri. Emmere yaki? Which food? Endala seeri eya bulijjo. Waliwo emmere endala. Is there another food? Etuleeta mu bufumbo. Ebaleeta mu bufumbo. Musonyiwe kulya ekyo musumba. God bless you. Mukama gw'omukisa. Musumba Mukama yeebazibwe. Amiina. Musumba omusajja ono bamusonyiwe. Lwaki yamanyira? Why did he Musumba familiar tagenda me? kuddamu n'abalala bagenda labira ku ye. Najja mu layini He mbwachelenjinga. even came in the Nze line of challenging. banchalenjinga. Do they challenge me? Musumba bamusonyiwe. Kanerowooze. Let me think about it. Pastor Mukama yeebazibwe. Amiina. Bambi nze mbadde ngamba musonyiwe kuba kye mmanyi eriyo ne banna abawakana balabire ku ye. Balabire ku ye. Mukwateko omutulage ne feesi ye. You touch him so that we see his Yimirira wali face. emabega ogambe mwenna abawakana mulabire ku ono. You speak that those who urge you. Yimirira mali emabega. Let this become an Kwata feesi example. ogiwanike omugambe mwenna abawakana mulabire ku ono. Tell them. Mutunuze bulungi eno. Pastor twagala bonna alabika alina n'emikwano gye bulijjo giwakana. Naye kaakati musonyiwe awone girabire ku ye. Sister. Musumba Mukama yeebazibwe. Amiina. Ono omwavu alina emputtu. Nze kyensaba asonyiwe naye alindeko kuba akumanyira abanga amanyidde omuzadde nze abazadde baafa gwe taata. Kati akujogamba njagala mukuba gino gy'emiggo. Mukwateko otegeeza abawakana. Tereza ennaku yo ggwe. Tereza okumanyira omusumba wange toddangamu. Mukama yeebazibwe.
yeebazibwe. amiina. Nsaba nsonyiwa omukyala kuba yajja ng'akaaba. Nsonyiwa omukyala. Nsonyiwa omukyala kuba Lwaki omukyala abadde ki? What happened to omukyala him? talina buzibu naye kati munaye alina kyalaakinga mu bulamu bwe. Alaakinga ki? What is that she's lucky? Omwani kyatatuusa kati. Yammwe lwaki mulumirirwa abo? Munnange alina ekizibu nga w'obimanyi. Kiki? Owaayo yakimanyi mukazi wattu kyaliko ekizibu. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. The mighty hand clap to Jesus.